Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza bwe twafundikirira essuula yaffe eyayita, ng'olutalo wakati wange n'embego luwedde era ne ntwalira ddala akabanga nga ndi ku ndiri. Naye oluvannyuma nga mmaze okusuuka, bw'atyo Mirembe ne Mmeeya ne babeera nga bangezesa era ne mbeera nga nagwa okugezesa kwabwe. Nkwaniriza mu ssuula yaffe eya 23 ekikoze omulima. Waayitawo ekiseera kitono nga mmaze okuwangula mbego ne nfuna abavubuka bangi ab'emikwano era abamu ne bansaba mbayigiriza okulwanyisa amafumu kubanga bandowooza okuba kafulu mu kugamanya. Nali njagala okugaana naye bwe nanyumizaako Muyodi n'ampikiriza mbayigirize era naye n'asuubiza okunnyambangako. Buli lwaggulo twakuŋŋaaniranga mu kkookoowe ddene eryali okumpi n'ekibira Balabamabugo. Ne tuyiga amafumu era n'entala z'amagye n'okukwekweta n'obukodyo obulala bungi. Akabiina kaffe kaalimu abavubuka 200,000 naye ng'eryanyi lituwala era nga twagalana nnyo. Akabiina twasooka kukayita Kikonde anti Kikuba ali kumpi, naye abavubuka oluvannyuma ne balikyusa ne bakatuuma Wankula, atatya ate feetafeeta ate atadda nnyuma nti naye Kikonde lifeebya bufeebya. Akabiina kaffe kano kaalina amateeka gaako naye ng'erisingamu obukulu kwe kuyambagana mu kabi era n'okuyamba abanafu mu kyalo naddala abakadde, bannamwandu n'enfunzi. Bwe waasangibwanga omu ku b'ekibiina ng'ajoogereza omuntu ateeyinza nga tukutumira omubaka waffe ng'akulabula oleme kuddayo kukola kikolwa ekyo. Bw'otaawuliranga nga tukubonereza bwe watugwanga mu bwala, twateranga ab'engeri eyo okubakwata ne tubawewenyula obuziŋŋoonyo. Omulundi gumu oba ebiri okwewa obuyinza nga buno kata kutusuule mu leenya. Naye ekyatuwonya obutatusuula mu mbuzi ekogga kwe kubanga twalina abatuwagira bangi ku kyalo mu bikolwa byaffe. Ekyali nno kitusibya kuwewenyula mukodomi wa Pyati obuswanyu ng'ajooza omu ku b'ekibiina. Leero nno olwo nze kamwa koogera bandensibidde ebyoya bya nswa. Saaliyo nga bamuwolomya naye anti kiiso kya mbuzi. Ate nze abaana b'embuga baali bantwala dda olutwe nti nsasamaza ekyalo. Ate olulala twali tuli mu katale tunyumyanyumyamu n'omusajja omukulu ng'atutegeeza nga bwe baatabaalanga edda. Omusajja omu omutuuzi w'ebyennyanja kwe kukasukawo eggambo lye nti baleke nabo banaalwana olwabwe. Ndaba mpulidde mbu Ndoddooti emitala ateekateeka okulumba Pyati ajje anyaga ebyalo bye era nti asabye n'abaami abalala 2 bajje bamuyambe. Pyati ye yali omulabe wa Ndoddooti kayingo era ddala nga balimbwa nango. Obulabe wakati waabwe bwajja bwe buti. Olwatuuka Kabaka n'abagaba bombi bagende batabaale abagoti mu nsozi zaabwe era nga Ndoddooti ye mugabe. Nti naye bwe baatuuka ekigoti abasajja bonna enkwatanga ne babeekwekerera. Baasangawo bwebumbu kobbo nti kisaalidde mu ntamu. Munnange nga badda ku bintu nga banyaga abakazi, abaana, nte, mbuzi, mbugo, ye leero n'amenya ki n'aleka ki. Ebyabalemanga nga bookya, obukadde nga batta. Bwe baamala okwekola ogwawalugali nga bakwata lidda bulyambwa. Ennaku 2 ezaasooka baatambulira ddala mu ddembe, naye mu kiro ekyokusatu abagoti ne babagamba nti mulimba naffe tetunywa guteeka, mwatwalanga byabalala naye si byaffe bagoti. Baabalumba bawummudde wakati w'ensozi 2 mu matansajjire. Baabasanga tewali n'omu abeetegekedde ne babatta ebitattika. Abaawonawo nnombo ngo babalira ku ngalo. Bwe baatuuka mu maaso ga Kabaka, Ndoddooti n'awoza olutabaalo lwonna nga bwe lwagenda
Mbu bwe baatuuka mu maaso ga kabaka, Ndoddooti n'awoza olutabaalo lwonna nga bwe lwagenda era n'ekyabagobya. Pyati ye ng'ali awo liiso lyokka amoga. Yalaba Ndoddooti ky'ajja ave mu maaso g'empologoma n'atandika okukonjera Ndoddooti nti teyakulembera bulungi gye, nti era yabeeranga mu kunywa na kwefulukuta mu bya buseegu, nga n'ekiro tewabaawo bakuuma lusiisira, so nno ng'omulimu gw'okulonda abakuuma gwali gwa Pyati gwe gwakwasibwa. Empalabwa Sseggwanga bwe yawulira ebyo n'enyiikaalira nnyo Ndoddooti, n'eragira bagende bamunyage, era ne bamunyaga ebibye bingi nnyo. Naye nno ng'ekkumi bwe litakyawoomu, empisiisi kwe kubisuula Ndoddooti mu kutu, ntya nti eyakunyagisa ye Pyati, okwo nno munnange endibu kwe yava. Ffe twali tuwakana, omusajja oli omukulu bwe twali tunyumya n'atugamba nti ebigambo ebyo nno temubisuula muguluka, anti mumanyi nga mu mbu mwe muva ejje. Bwe tutaayagala kuwalaza na kukalaakiza mpaka ne tubimalira awo, naye era muli munda ng'omusajja tumusekerera. Bwe twaddayo eka, anti twali n'emikolo, ne tuteesa omu ku ffe mbyagende nga yeebuzizza ng'omusuubuzi aketta ebiri mu byalo bya Ndoddooti n'abaami abalinaanyeewo. Nze nayangayanga ŋŋende nkole omulimu ogwo, naye Mikolo n'aŋŋaana nti gw'oli nkoko njeru. Mikolo obudde yabukeereza nkokola ku nawankya n'agenda akuŋŋaanya amawulire mu byalo bya Ndoddooti, naye nze yandeka omwoyo gundi ku mutwe. Yadda ggulo nnyo n'ategeeza nti omusajja bye yayogedde bituufu ddala, ekireeri si kibejjo, abavubuka bonna n'abasajja abattuludde beetegeka kujja kutuzinda. Mbu nno leero kiribula omukumbi, ebyalo baagala bisigale matongo, wonna we ntuuse nga ke kaama akali ku mumwa. Ampuliriza omulungi, olwakadde yakatutwala akantindiggwa, nzikiriza tukomaawo olwaleero otujja okutandikira tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.